Adam Kungu webale nnyo kubeera ng'okyali naffe tutambula ffenna kigambo ku kigambo. Ndine Honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde lamusa kuwatuuliriza. Neyanziza nnyo muganda wange Kungu Katonda nsaasidde mbadde mmanyi nti show yange egenda kunfa naye nvudde mu kisaawe ekyennyonyi ku ssaawa 12:30 twayambibwa ne tufuneeyo express kubanga ate gye mpitiddeko nenzija emisinde era kajjaamu ko kankwatiddeko awo wansi otherwise nentuuka nga abatuuliriza bannaye mukyaliko munsaasire mbadde bweru wa ggwanga naye nali nasuubiza saagala kuddamu kufiirwa pulogulaamu eno era ebintu byange njanga bitegeka nnyo okulaba nga binsanga wendi wano ku buli lunaku olwokuna okujjako nga tekyebereka. Tukwaniriza. Amiina. Eggwanga generally oliraba otya? Eggwanga lisanyusa. Eggwanga olirekawo ennaku 5 zokka nosanga nga buli Uganda ng'ekyuka mangu. Okola otya? Ennaku 5 zokka osanga Uganda ebintu bye bikyuse biyitirivu. Ng'ekisaawe kyewaleka nga kirungi osanga bakyokezza. Omanyi nti kati bw'olwayo osobola n'okusanga Katonda wange omanyi waliwo mu byobufuzi bya Russia edda omusajja omanyi bagamba nti Stalinist government waliwo omusajja yawandika akatabo Darkness at Noon ye Arthur Koestler naye akatabo ako yali akafaanaganya n'enfuga okuvira ddala ku Lenin Joseph Stalin awo okutuukira ddala kugamba gyayita enfuga ey'ekisibira mu bbwa abasajja ba revolutionary abajja Joseph Stalin n'afuuka kati mu katabo kaliye bamuleetanga number 1 kakati nga balaga nti enkulembera ye akulembera era bagamba nti democracy nti kakati we are faced with the pendulum movement in history musajja bw'awandiika nti swinging from upholding a pendulum swing kakati gwe you must hold on to the swing. If instead of holding on you gaze upwards, you'll become dizzy and fall off. Akati ayina we yawandikira omu ku bantu naga Vladimir Bogorov has fallen out of the swing. Oyo nga bamututte mukomera. Wabangawo okugamba nti guwalidde mu kibiina olukwe ne bakutwala mu komera. Guwalidde mu kino olukwe ne bakutwala mu komera. Waliwo gwe baasibira ebweru ku espionage ng'agenze abatuuliriza ku Bukesi eggwanga lya America ne limusibira emyaka 2 kati agenda okudda kati kugeza okomyewo wano mu Uganda ng'amanya gabuuza basajja baffe banaye babidandi baliwa basajja baffe kakati nga yebe yalekanga be bali mu kintu bane bambabazi bali ludda wa bannange kakati ng'okubeera obubeezi ng'olowoozeddwa nti oyina ekirowoozo ekirungi ku muntu gwe baalaba nti ali counter revolutionary olwo naawe ate ogendera osibira mu kkomera kakati oyo ye bamutwala butwazi for harboring feelings and thoughts that are counter revolutionary. So njagala nnyo okubalaga nti ensi ekyuka abatuuliriza njagala nnyo musome ebitabo mujja kunyumirwanga nnyo ebintu byenjogera bwe mubanga namwe musoma kwa tebikaluubiriza kutegeera naawe obaako ate njagala bwe mba nze nkubuulidde ekintu gwe ate kati kwata ekkubo ogenda okinoonyerezeeko kuba obudde tebutumala oba okumalayo ebintu byonna nga bwe bikola ki nga bwe biri n'olwekyo Uganda etambula yeewuunyisa ogaye nti kyolese wano leero enkyo osanga kikyuse kati gwomanyi nti mbakulwayo nandisanze abantu bakuba kalulu kwani anabeera loopu nabirabye eggulu nga baagala kola nongosereza mu mateeka kakati nno nga kibiina ekisinga ababaka si kyekironda wabula nga ababaka beerondera ensonga eyo nno nkulu y'amateeka naye ebadde tekolebwako eringa bw'olaba Kampala city olumu tujja gisomesa nayo abatuuliza bategeere nti bw'okebera ssemateeka wa Uganda agamba Kampala located in Buganda shall be administered by the central government. Ekyo ne kiggwa kati wano wansi n'agamba nti Parliament shall make a law for the administration of Kampala city. Kati kitegeeza etteeka erina okukolebwa lya administration ya Kampala city
ngekolebwa central government kakati tokkirizibwa kukola tteeka ku ssemateeka olinga bwagamba nga liteekawo omukulembeze yenna nga si wa central government. So n'olwekyo ebbanga lyayita nga abantu baddukira mu kooti naye enteeseganya zalekawo obukulembeze bw'ebyobufuzi ne buba nga bukyaliwo mu Kampala. Nenga mateeka tebwandibaddewo naye baateesanga ne bagakale katubaleke. Tujja tubaleka. Titujja kwekalakaasa tubegayiridde tujja kwekalakaasa mu Kampala tikale katujje tubaleka. Tubegayiridde tujjanga kwogera bugezi kale katubaleke. Kati naye abantu babulijjo bo tebabimanya. Kyovula baga lwaki guntakola. Akati na kino waliwo emisango ebiri gye njagala batuuliza mutunuulire. Waliwo omusango ogwa Jacob Oulanyah versus Attorney General of Uganda, Constitutional Petition number 28 eya 2006. Owekitiibwa Jacob Oulanyah yali ayagala kwesimbawo ku Iyala. NRM n'etamuwa tiketi. Mujjukire yali amaze okugwa ku bwa member wa parliament. Kakati NRM bwe mumma tiketi najja independent. Bwajja independent, rules of procedure nga tezimukkiriza kwesimbawo nga independent. Lwaki? Nga zigamba gye bayita appendix B nga zigamba nti okwesimbawo parties with the biggest numerical strength shall front candidates for competition for positions of the East African Legislative Assembly. Nti ebibiina abatuuliriza ebirina amaanyi agasingayo mu parliament byebyokka ebyakkirizibwanga okusimbawo era ebiseera ebyo yalinga FDC ne NRM. So n'olwekyo mukulu Jacob Oulanyah ne bamugaana okwesimbawo n'addukira mu Constitutional Court. Constitutional Court omusango ne bagusala ng'agusinze. Nga Constitutional Court egamba era naye mu mpaaba ye ng'agamba nti rules of procedure zino zikontana ne ssemateeka for being discriminatory against independent political leaders. Discrimination, kasita ogamba numerical strength, you are discriminating against size, you are discriminating against independent opinion, you are discriminating, n'olwekyo you are unconstitutional. Kati ng'ayagala ezo rules of procedure zisazibwemu. Era Constitutional Court ne rulinga in his favor. Attorney General n'ajulira n'asaba ne site. Era Jacob Oulanyah ne bateesa naye ne bamusindika South Sudan n'akomawo parliament n'eronda n'akomawo olwo ne yeesimba ku bwaka bwa parliament. Nga yeesimbawo nno mu ngeri ng'olabya ddala n'omukuuma bamukuuma kati nga takyali wa UPC. Era bwe yayingira parliament n'afuukirawo deputy speaker. So n'olwekyo ogwo musango ne gufiiraawo ne gubeeraawo apiiru nakati tesazibwanga yo yasigalaawo. Naye nga standard eri gye bayita numerical strength Constitutional Court erulinze nti eri unconstitutional and discriminatory. Ekyo kimu. Kakati waliwo musango omulala reference number 6 of 2012 eyo ya Mukasambidde versus East African Community ne Attorney General wa Uganda. Eyo nayo rule eyo lwokuba yali ekyaliwo nga basajja bastayinga yembidde yaddukira mu kooti ya East Africa teyajja wano yagaba bino ebya wano bajja kuzza mulesi judikata biki yes ye n'agenda mu kooti yaki ya East Africa era nga ye kooti etaputa ssemateeka wa East Africa nga twagala kutaputa eno standard nti parties with the biggest numerical strength nti ebibiina byokka ebyamaanyi ebibiri byebisimbawo ababaka abatuuliza ebintu bino abantu temubimanya naye abantu bwe baba balina bye bafunamu nga basirika FDC eyo mulaba yasirikanga ababaka ba parliament aba East Africa nga babagabana ne NRM FDC basatu NRM actually FDC ndoza twalanga babiri NRM musanvu FDC babiri NRM musanvu
Era lumu President Mao yagamba nti era obalaba bagala ebibiina bagamba bibiri mbwera obalaba ne baba wanike engalo bagamba ebibiina bibiri abalaka kabonero ka FDC nagamba okay we can see there is this finger and this finger but whose hand is it kakati olaliwo Mao era naye yabuuzaako ebiseera ebyo njagala bategeeza eritteeka lyali lyakisibira mu bbwa nendikuba mu kooti ya ssemateeka owa East Africa gye bayita treaty for the establishment of the East African Court nenjiwoza omwaka mulamba ne parliament ne bagiteekako envumbo teri kulonda babaka ba East Africa okutuusa nga bakoze etteeka rules of procedure mwe balondera ababaka abo nga tezikyanyega ku kagambo numerical strength so standard yeeyo amateeka ga Uganda n'aga East Africa gagisazaamu nti eri discriminatory abatuuliriza mulina okumanya nti ebibiina byali tebikkirizibwa kusimbawo era for the first time bwe twawangula omusango buli kibiina ne kireeta abeesimbyewo Jema ani olwo bonna ne batandika okwesimbawo waali tewabangaawo kulonda nga leader wa opposition Ajabuzi eyabeeranga owe FDC n'ayogera amannya abiri agaabayiseemu mu FDC kakati ne lead of government business naye n'ayogera amannya 7 naga agavudde mu NRM bwe bitu bwe byabeeranga nga bagabana bugabanyi ne tuddayo mu democracy fe nga DP gwe tuyimirirako etteeka ne ligamba kulonda kakati obuzibu bwe buli nti bw'okebera etteeka lye bayita Administration of Parliament Act Amendment Act 2006 ne act yennyini substantive egamba nti leader wa opposition ajja kuva mu kibiina ekirina biggest numerical strength ku opposition standard eyo bagijjawo tekyali mateeka teri mateeka eyo standard eya numerical strength teri mateeka ga Uganda emenya amateeka leader wa opposition anaavanga mu kibiina ekikulu government ekirabaka abangi kati Mwami Kungu waliwo ekibiina ekyesimbawo okuvuganya ku kukulembera opposition no buli kibiina kyasimbawo kukulembera government tewaliwo kibiina era singa ebibiina biddamu ne bagamba nti kati twesimbawo kukulembera opposition ku opposition ate osanga bandironze ekibiina kirala ebibiina babironda kufuga government naye obululu ne buggwa nga tebagifunye ate bubona okubba bwalimu okubba so n'olwekyo tosobola kukozesa results ezo kulaba akulembera ludda luvuganya naye enteeseganya zajjanga zibeerawo wakati w'ekibiina ekibeera n'amaanyi ekisinga ababaka nga gavumenti ewewa okuva ku musango ogwo FDC yabanga n'engeri gyeyogera ne gavumenti nga bolaba America we bakola bipartisan bills ne bakola ki nga oludda lweno n'oludda lweno bagamba nti bannange kino ekizibu kinene nnyo ekya COVID etteeka ly'okufulumya ensimbi ezigenda okuyamba kubabonaabona okuyamba ku balwadde okukola bino bannange ekibiina kiri kyanditulemeseza naye mujje tutuule muleete ebirowoozo byammwe kulina etteeka naffe tuleete ebyaffe tufune common position nga bafulumya etteeka ng'ebirowoozo bya buli kibiina bikola ki mwebiri engeri eyo yenteeseganya gye babadde bajja bakola leader wa opposition n'asigala nga akyava mu kibiina so tekiri mu mateeka era bafunye obuzibu Seggona yaleetadde etteeka eyo biiru yajja dda mu palamenti eyaggwa naye FDC neeteesa mu nteeseganya ezaali ez'ekikugu gavumenti etteeka n'erikuba kuba yali private members bill era ogenda mu byafaayo jja kizuula ayinza n'okuba nga muganda waffe oyo yakubyeko bukubi nfuufu n'akyusakyusa obugambo n'alizza nga lyeryo lyagenda okuleeta ejadilumu kuba munda mateeka authorities zinaate kukuba zimanyi njagala okutegeeza obuzibu bunene singa oludda oluvuganya terutuula kubanga luli speaker Kadaga ye yawewanga kakati obuzibu obuliwo nti ono speaker aliwo
n'ekika kya parliament ekiriwo n'ekika kya opposition ekiriwo tewagenda kubaawo nteeseganya zonna kubanga ne gye bateeseza abamu tebagendayo era nkukakasa nti n'olunaku lwe banaayisa etteeka eryo bano basobola okwekalakaasa ne batajja ne liyita opposition tekitegeeza kibiina era ne independent abeera ku ludda oluvuganya lwakuba abantu bawano tebabimanyi etteeka tulina lye bayita Political Parties and Organizations Act simple tetulina teeka lya Independent Political Leaders Act bo tebalina teeka bo obuyinza obwabwe babujjira ddala mu chapter 4 eya constitution ya Uganda tewali teeka libafuga kyetwala kakati ate Political Parties and Organizations Act yegamba nti a successful party in a recently concluded election forms government ekitegeeza bw'obanga toli part of that successful party obeera ku ludda olukola ki aluvuganya ne bw'oba independent kitegeeza akakalulu ne ba independent bajja kulonda ate nga basobola n'okwesimbawo kati simanyi muwendo gwabwe naye parliament eyaggwa nga ba independent basinga opposition obungi kati saawa eno simanyi n'olwekyo ogenda kufuna ekizibu nti ne bwe banaalonda omuntu ava mu kibiina kyo basobola okulonda gwe gw'otayagala ate era kijja kgenda okuggwa nga waliwo obuzibu bunene butya kubanga tugenda kufuna obutabanguko mu bibiina by'obufuzi engeri gye tubikulemberamu waliwo authorities ezo eza Ssekikubo Basazato ne General eza promoting obwa kiwaji mu political parties kiwaji kitegeeza omuntu atayagala kufugibwa omanye kibiina ky'ebyobufuzi kino mwami Kungu si kyekimu ku bintu ebisinga okunyuma ekibiina ky'ebyobufuzi kitegeeza gw'okubeera mu kintu ne kigenda kikola n'ekintu ky'otakkaanya nakyo naye abangi nga bakisazeewo n'ogenda n'ekyo era bw'obanga tonnaba kutuuka kiseera kukola ky'otayagala ebintu bino bibiri tobikola okay toyingira kibiina kya byabufuzi ate towasa gwe bw'obanga tonnatuuka kiseera kifugibwa towasa tofumbirwa toyingira kibiina kya byabufuzi you need to say that again bw'obanga tonnatuuka kiseera nga muli mu mutima gwo owulira tonnatuuka kiseera kukola ky'otayagala toyingira kibiina kya byabufuzi towasa tofumbirwa lwaki ebyo byonna birimu okwerekereza tolerance omusajja oli musajja mukulu emmotoka yejjudde amafuta osobola okuvuga n'otuuka ebuusiya sente mu buutu mweziri ezisobola okugulira caayi kati nze atanywa mwenge osobola okunywa caayi nekubye sawa naye ng'eriyo omwana omuwala gwe wawasa nga tosobola kwongerayo saawa namba ng'okyali mu kibuga okugyako ng'omukubidde n'akuwa visa bw'obanga tonnaba kwagala kufugibwa oba kukulemberwa ng'akukulembera olabira ddala gw'omusinga amaanyi gw'obandimusinza obuyinza oyinza n'okuba omusinga n'okumanya bw'obanga tonnatuuka kiseera oyo kukukulembera ebyo ebintu bisatu tobikola towasa tofumbirwa toyingira mu kibiina kya byabufuzi kuba eyo yo bakulembera endowooza yo bw'ogireeta n'etayitamu endowooza ey'abangi and by the way the majority can be wrong yetwala olunaku era gwe yiyo n'ogitereka n'obalinda bejjuse ng'ekyabwe kibaabiseeko gye bujja so n'olwekyo obuzibu bwe tugenda ate kati okufuna mwami Kungu nti etteeka eryo bambi leader opposition oba opposition kati bwesigalanga bweri n'etagonda n'etateesa lino ligenda kuyita ogondo tegeeza ki dokita nkuyise kugonda naye ndowooza kubeera ku musajja mukulu kuteesa kati waliwo ekintu kyokola nga kati ate tokikolera ggwe kyebayita to die a little
bwaddira n'oteeka akalulu akalonda leader opposition wali nga buli omwaka kuba nga ba independent bakakuba, of course bajja kagula, bajja kuleetanga omuntu nga azze kukulembera ludda luvuganya naye ng'ebiragira abifuna ku SMS nga biva Ntebe. It's bad news for the opposition. It's very bad news. Kye bayita desecration oba profanation, okubeera nga ekintu bakijunguludde bakimaze. Ekibiina ekibeera tekyatutte buyinza, at least kibaako n'obusungusungu obusobola okulwanako ne kigamba ku gavumenti eno, ekyo kigenda kuggwaawo. Naye essaawa eno omukulu wa opposition avunaanyizibwa kati okutuula ne bakulu banne basipiika ababiri n'abagamba bannaye mbegayiridde, nedda kino nedda, wano temugendawo, tutereeze wano tutereeze na wano mu nkola ya kisajja kikulu, mu nkola ya kisajja kikulu, something that is likely not to happen given leadership. Etwakalaba Kati ye leadership. Waliwo, there is a difference between opposition and rebellion. Sagala balimbe bantu. There is a difference between opposition and rebellion. Rebellion, you don't even believe there is a government. Bakuyita kulwanyisa. Opposition bakuyita kuvuganya, kuwabula, oba kitegeera, oba n'okulemesa, mubaamu n'okulemesa ebimu. Naye nga muli mu kisaawe kyekimu mwe muzannyira. Rebellion gw'olina okukyusa location nga wooli toyagala bamanyeewo, era nabo batandika okubanga tebaagala gwe otegeere we bali, kubanga asanga munne, era bwe baba bakuyingiza katugeze mwami kungu njagala okutwala mu lutalo lw'omu nsiko, sikuyita ne nkugamba jja tugende, naye nkupima nga kungu ono mugezi, ono ajja kusobola, ono ajja kusobola wano, ajja kusobola wano, naye kiki ekimutawaanya nti musajja ali ambitious nti nzija ne gamba naye omanyi mwami kungu nti bw'ofuna vacation ye bayadde nti yebweti lwaki tetugenda wano e Congo, kubanga omalaba vacation yo bwe tugenda e Congo n'okola consultancy for only 1 month, ojja kuva eyo nga wano bunoonya baana babuloka bakuguza taka wano mu kibuga, ositule ekizimbe okiteekaawo okomewo okola emirimu gyo. Tye nti kale abasajja tugenda kulinya nnyonyi ti tugende wali ku gundi nga tulinnya emmotoka nungi nnyo nga tutuuka wali ekijja ne balola nga tugikyusa nga tutuula mu loole. Akati bwe tumala okusala bwe tuti ensalo n'enkutunuzaamu emmundu n'enkugamba tugenda kwetendeka tukoma bwe mmala okutendeka emyezi 9 oba 6 n'enkukwasa emmundu kale ate yabakabakawo yakuwonya kuba jjukira kati gye wava bakunoonya oli muyeekera kati ate olwo obeera wanneegasseeko dda wooviira wali wonna mu siyaasa gye tukuyisizaamu emyezi 6 leki obeera olina sensitization yemala gw'okubeera nga kakati otegedde ne kyetulwanirira. So omuntu okumutwala mu nsiko tebamuyita nti jatugende, naye waliwo gwe basobola otwala nga bakututte mu mbeera bwetyo. Njagala okutegeeza kino ekya opposition nga bovuganya bakusasula omusaala n'ennaku z'omwezi bazimanyi ze bakusasulirako, era ne ssente ze bakusasudde bakimanyi oba ssente enfu oba nnamu, n'otandika n'okunoonya ebyokugula nga bakulaba, bakuwa ne caayi ow'okunywa ku makya, bakusindika n'ebweru, si nsonga ensi gy'ogenzeemu oba erwanagana ne Uganda oba terwana, awo obeera ku ludda luvuganya, tobeera mu lutalo. Era omuntu yenna kasita okizuula nti toli mu lutalo, kaakati saawa eno ogenda kulwanirira mukulu leader opposition, twagala kati alwanirira opposition ku nsonga eno. Togenda kugirwanirira ng'ogiwakanya kuba toyina nnamba emala. Girwanirire ng'oteesa, era bw'otaateesa era tujja kumanya tewagirwaniridde. Naye abatamanyi bo mujja kukolayokko ebyobufuzi balabe nti mulwanye, naye gavumenti ensibira mu bbwa ekitutte. Kyetumanyi obulungi nti gavumenti eno buli kimu ekyagala. Era lumu twaliko mu lukuŋŋaana mu Amerika
minister omu n'ayogera nga tumaze okwogera. Ni minister yatwewuunyisa era yewuunyisa ne bambasada n'abasajja abakulu kubanga ye bwe yajja okwogera ng'alaba batuwadde ne standing ovation twogedde bulungi. N'agamba the problem with the opposition in Uganda is that they even want power. Kakati nga yalabira ddala ffe tulina kubanga tetulina na buyinza. Tulina kubanga twagala kubeera buludda luvuganya. Naye kati ekimwewuunyisa ate n'obuyinza tubukola ki? Mubwagala. Eyo ye mentality ya NRM. Okay. Nolwekyo bw'obanga okwatagana nayo tegeera nti ekyo mu mpaka ekituukiriza. Weeyina ennamba emala mu palamenti okukola kyeyagala. Okay. Naye naawe olina okuba n'amagezi agamala okufuna kyoyagala nga tolina nnamba. Sitwagala mutulimbe nti buli kintu kyamaanyi. Makerere nze bwe nali guild president nakozesanga ebigambo bibiri. Ekigambo force n'ekigambo logic. Nga when the force of logic fails in a matter, the logic of force is employed to solve it. Bigambo bibiri. The force of logic kwe kubeera nga oyisobola okukozesa amagezi agamala n'okomyawo embeera eriteeka ne balikasuka mu kasero. Okay. Nga bwe kigaana nga we employ the logic of force ne tulirwanyisa ne ligendera ddala. Naye bw'otaabikola kitegeeza naawe tolikkiririzaamu nti ddala lyetaaga okubaawo nga batandika okuba akalulu mu palamenti nga bwe bamala akasipiika nga bakuba n'akalida opposition naye ng'ate aka prime minister ko si kalulu eyawangudde yalonda. So n'olwekyo tujja kukikulekera ekyo nakyo okirowoozeeko nga leader opposition. N'olwekyo aboludde oluvuganya twolekedde akaseera akazibu kubanga ekyamazima emyaka gyonna gino 5 tewabaddewo okuvuganya. Namwe mukirabye tewabadde okuvuganya era government era government ebadde mu mbeera nga yo yennyini kati yeyenoonyeza abagivuganyiza muli munda. Abamu bava mu famire ya president abalala ne bakola beekolera buli kyebagala kubanga tewabaddeewo kikolebwa. Situsuubira nti ate nakati era tewagenda kweyongera kubaawo kikola ki mbere yongera kuwonooneka mbere genda yeyongera kuwonooneka. Yet you would expect abavuganya kwongera okufuna amaanyi. Ate president w'eggwanga omanyi nti agenda tuuka okugenda mu kalulu nga yeye woludde oluvuganya kwa yeye kate yakwata ababbi kati yekka fate ku ludda oluvuganya muffe kati mwe musongebwa ababbi. That's powerful. It is very powerful, but that is tugenda ogenda mu kalulu nga president Museveni yalinga ali ku ludda oluvuganya yanonya ababbi yasonga ku babbi kyemwali badde mukola ffe kyetwandibadde tukola nga yakikola ate nga asonga asooka ate nga muffe mwanoonye era abantu baffe bangi batandise okwekkiriranya baleme batwala wanga ku lisiti nyingi nga kwe bali ku bunkenke batula matiritiri basaawa yonna. So n'olwekyo gino emyaka 5 gifudde naye temumalaawo kintu mukoleeyo ekitonotono. Do you see that really being feasible, Honorable? Nga tulaba semblance ey'obutakwatagana wakati wa leader wa opposition obuli awo n'obukulembeze wa parliament enfunda nyingi nga Joe Ssenyonya agamba speaker wa parliament n'ebirala. Olowooza embeera ya kisajja kikulu gy'oyogeddeko egamba nti kaakati let me be sober enough ensonga eno ngikwate mu ngeri ya kisajja kikulu for the good of the opposition. Kakati eryo teeka kyayina okukola no option. Okujjako ng'agamba nti ate yeetadde kiri kye nakugambye nti yeetadde kukuwasa ng'ate tayagala kunnyonnyola gy'ali. Omusajja omufumu tosobola kujjako ssimu ennaku 2 tikitoboka kujja ng'osose kunnyonnyola batekukuba nga bamanyi nti ejja kuvaako oba wooli. Tobeera nga bano abasajja bedda be bagambanga nti omukyala amanyi omusajja gy'ali nga yeekakasa bulungi nti gy'ali ye namwandu. Kakati abo basajja bedda kubanga yaba amanyi nti omusajja we bamuziika wano. Fesi bwe kiba ensi awo yavaawo tuli mu mulembe gwa 2024.
abantu abatayina atanazaalayo na mwana bajenize olaba nabo kati bagamba nti omusolo mungi katitegeza baguwa ate nga tebannaba kufuna responsibility naye bana bagubanyize ne bataluka n'okulinnya ku street kitegeeza generation eno yanjawulomu. Okay. So kino avunanyizibwa Mwami Ssennyonyi okukikolako. Well, Deputy President Museveni eggulu leero ayogeddeko olaba kinuliranga campaigns yatandise kunoonya kalulu era nti ne kino n'enteekateeka zonna I've had some people say nazo zireka zaali ngenderereza kutandika kalulu kubanga Mwami Museveni ayogedde ebintu bingi nnyo ku nguudo abeeyo bamusabye abaka wano amakubo mafu kino compensation n'ebirala era n'ayita baminisita abavunaanyizibwa banaga wano munnyonnyole abantu bakirabanga omukulu akozesezza opportunity eno okunoonya akalulu. Kakati ate amamenye tteeka ki njagala ombulire Mwami Kungu kiki ekyaganye omanyi problemu yaffe opposition bwegamba nti tuboycottinze ate tereeta because boycott is a process. It must be a process that is the equivalent to abetabyemu in terms of results. Bw'ogamba nti nno titujja kubyetabamu oteekeddwa okuteekateeka gwe byogenda okwetabamu nga bimalawo results z'abali abeetabye mu kiri oba kitegeera. Kati katugeze nti okulonda kugenda kubaayo 2024 2026 kasita ogamba nti kulimu okubba si kwa mazima si kwa kino sijja kukwetabamu oteekeddwa okubaawo nekyogenda okukola ekijjawo obuwanguzi bw'oli. Wateekeddwa okubaawo kyokola. Kati saawa eno nze neewuunya abeekalakaasa baali baagala kuyingira palamenti naye nga teyingirikika. Kati palamenti etuula mu kisaawe tewali yategese kubalumba kugamba nze waliwo ebintu ebineewuunyisa. Abeekalakaasa baali baagala kuyingira palamenti bajjeko sipiika apaliwa komisolo bategeera ku bino byonna ebyabaddewo abagamba nti adita out naye palamenti teyingirikika eriko bigeti biyitirirwa abakuumi naye kati eri mu kisaawe oyinza n'okutwala tenti. Lwaki tebaakoze ebyo? Because bw'ogamba nti tetujja kgenda kolayo ebiremesa kyekikugaana okugenda n'okunga ebyalo eggulu ate yo terisi ababaka baayo bo beekutte kirage mutugyeko akajanja. Now that is one symptom of failure because oteekeddwa okubanga waba mobilizinze because abantu bano bateekeddwa okutegeera ensonga eyo nga be bakulembera nga bo tebannabana kugiwulira. Cabinet alone kati cabinet ya Uganda bweyisa ekintu ye ina ebintu ebirala bingi ina police ina makomera mwesibire ya kiganye ina ki neka kati cabinet ya opposition teina yo ya kuteesa kati mwe muyisa ekintu kitegeeza nti oyino kiyisa ate kati mitendera ejimatiza banno bakibeeremu kwanga balina interest nyingi ezibatwalayo. Bw'olaba nga speaker wa parliament ye kakati ayagala visibility kwabadde ebiseera bizibu social media mukubi okumutuusa wansi kati ayagala kulabikako mu bitundu speaker akolera eri emirimu PR kakati wuyo President Museveni yogambye yayagala kalulu kakati mwe mwagala ki era mwe mukoze ekyo kivuna. That would be the question. Wateekeddwa okuba nammwe kye mwagala naye kakati gwe bw'ogamba obugambi nti nze sigenda abagenzayo muli basiru kakati gwe ababo kwotodde notolaka abasiru notolaka abagwagwa notolaka abagezi kati nobeera ne boosigadde nabo ng'omutima gubalumira eri kubanga ne ssente bazaagala kuba ekyamazima ne bw'otuula wano ne bwetuula wano weetuula era babasasula allowances. So nze ekyo doesn't make sense. But about 30 MPs co-opposition badifying the same. Kakati n'ekiseera kye balimu kati ng'oggyeko n'okubeera nti bagenda kukola parliamentary business basobola otunulira ssente ezo zebagenda obagabira ne batagenda. Nawulidde n'omu agamba ate bayirabe Mwami Bwanika this time nakkanyiza naye kuba parliament eyo gy'olaba era egenda ezanye n'omupiira
era babawo sente nyingi. Kakati olaba nti otandiseewo mulamwa ogugaana ebintu kati bagenda kulinda balabo bogaana emipiira. But that is welfare. Kubanga buli mugenda babawa olwo nawulidde songa olumwe mu leader opposition ono kati bwe mwali mu kwekalakaasa wano ne mwediimu kuba missing persons a few days later nga mulina okugende was it Rwanda mu mpira gya East Africa nga babawa million 38 eyo mwasala okwekalakaasa ne mugenda bwe kyatuke South Sudan before that era mwagere babawa 38 bukadde okusikwonoona. Kakati olaba befeebeza nnyo nti abantu batandise n'okutunula mu nsawo zaabwe kugamba kuba kwefeebi kakati nze mbidde bompa million 38 bompadde ki kiki naye bwe neefuula atayina abantu batandika okunnengera ng'ezo zinyamba zirina we zintwala nyingi nnyo olunaku lumu nkozesa million 1 mu mafuta kati bompa 38 so what kakati njagala kutegeeza mwami Kungu ku bintu bye tuyina bye tukolako kubanga ffe tubeeraawo oggulawo ku Mande osobola okuggulawo oluggi ng'abantu bali mu ddiiro balina bye beetaaga okuva ebule n'ebweya ku lwokubiri n'osanga nga n'olujja lujjudde ku lwokusatu n'osanga nga ne geeti wabweru waliwo abaliwo buli lunaku ng'ovunaanyizibwa okufulumya miliyoni ezitaka wansi wa 3 be babaka ba palamenti abo boolaba era omubaka wa palamenti atuuka ekiseera ne basoma ssente ze ya contributinze ku kuziika gy'ataagenze ne basoma emitwalo 10 ensi yonna neeseka kubanga waliwo amwesimbyeko yali kampeyini manejaawe awaddeyo akakadde ye awadde wamu yona awa wonna abo abantu balina ebizibu bibamala naye beefeebeza nnyo tikati abantu baffe batandise balaba mu ngeri y'abantu abanoonya ebyokulya kati tootuukaawo abantu balaba tokyasaanira kintu kyonna era palamenti mbakakasa omulonzi kati alowooza nti temuyina mugaso yadde n'akamu era temusaanira kuweebwa yadde 10 kyova olaba we wabeerawo ekintu kyonna ekiriko okubawa ssente ng'abantu bakaayana naye singa mwali mulowoozebwa nti muyina kyemukola muyina value kijje kiti abantu okukubuuza kyokola bakiraba kakati bino bagamba omubaka n'atambula endabira muziri wansi enfufu eyingira n'aba n'enfufu yameruka nga 13 abamu kati enfufu eyesituka buli kifo weesituka waliwo bye baakolerawo waliwo yafuseewo waliwo yawanduddewo nze tosobola kunkola ebyo nze bwe nali nkula nina ebintu bye nagamba nti mu future nja kukola bine ebimu mbirese bulesi nze mbuto nagambako nti kasa naakula nange ngenda kugula kuleeteza soda ezinzinywe kakati akubane kati gezo okula ngate saagala soda bulwadde kakati naye tosobola kuŋŋamba nti eno gyendi tize mbeeraawo nga ninga avuga loole no abantu tobalimba abantu bayambe genda gye bali va mu mmotokayo toyina nfuufu obayambe naawe okole ebibayamba baleme kuba na nfuufu simple naye ababaka baatandika okulimba kasita mweyingiza mu bulimba nze nina ababaka 3 be nayogedde nabo nga twekubira ku WhatsApp call kuba sibaddeewo naye nga bakaaba ng'ayagala ssente zino bali mu kugaba eggulu naye kakati abasajja be bakulabayo kati ate omanyi nti bagenda kukwatagana ne sipiika nze sipiika nze munange ntya kalulu naye nkwegayidde nze kino kyoyagala nze siina tabbu naye ffe tukkirize tuzisayininge kakati bayiteeyo mabbali bali and speaker akikirize because abakutaddeko akagundi kati olina kukkiriza bukkiriza kati kakati njagala okutegeeza bayifudde abayaaye naye ng'ate kibadde kisobola okugibwawo olwangambye wano nti he is reliably informed nti honorable Sewungu sente azizizaayo ku account because already babatereddeko 1.6 each member of parliament and they also admit allowance, that sitting allowance or something babatereddeko 1.6 kati leero just someone is telling me here that he is reliably informed and this is a credible person nti leero because abantu badde bagamba mwabatagenze sente mwazizizaayo lwaki temuzizaayo nti awo system ejazitemako kati ye Sewungu leero azizizaayo parliament kyeyina okukola ekole system eya form nga ogisayininga busayininzi sente neziddayo
bino bya kamera twawulidde twagambye bajja kubalimba neza covid neza kyo liyavungisa obw'olukumi n'ateekawo ekinakani kinene naganzeera nziganye abamawulire ne baabuka kuzo kwennyini nawaako n'abamawulire abamu kakati ezo zibazaseeyo ku 13 tonyezaawo sat radio 4 ensonso zina 10 ka tonyeze mu sat radio 7 eiraka lyab'egikulu omukama Kabalega Dokita tetugendagenda ku nsonga yakubiri akadde kaffe kagenze maybe katono nnyo waliwo practical value ya parliament zino zituula mu bitundu oba general tugambe nti nga bwotugee nti among kyamuyambye nga yo okudda mu bantu president akikosa okunoonya akalulu but ku muntu wa wansi ali eyawuliza radio 4 mu kitundu gye baatudde value eri practical eri ki oba tewali kati nze ndowooza ekisookera ddala abantu kye balina okumanya nti si kyangu kukola kintu kyanjawulo nga kyanjawulo ku kintu ekikoleddwa okuviira ddala mu 1992 kugamba okuva lwe batandika order in council palamenti etuula Kampala paka kati gw'okolayo ekintu ekipya si kyangu bantu kukyagalirawo gwe kakati gwe Kenya abusajja bwagenda ne butandika okukola etteeka awo nga bagamba mbu tulekeraawo ffe bannamateeka okwambala gundi okurobinga okwambala lobuzi zaffe abalamuzi nti balekeraawo okuteekako wiigi basinia council ne babaristas nabo balekeraawo okuteekako ziwiigi mbutulekeraawo okwambala flaps mbutubeerenga nga ordinary all lawyers all over East Africa nitugaana nti wateekeddwa okubaawo ebintu ebikanga ebitufuula nga tuli banjawulo biri traditional byadda bitulekere ebintu byaffe ffe tujooge kakati palamenti ya Bungereza eyo gye mulaba House of Commons majorly waliwo n'akantu palamenti ezasookera ddala olw'okubanga basipiika abaasooka babanga bakadde nnyo ng'atambula n'omuggo nga waliwo n'akantu waateeka omuggo gwe mu lifuti nakati akantu ako weekali naye kati ab'ennaku zo tebamanyi mugaso gwako kuba bo bavubuka si bakadde nnyo nga bali era kyova olaba nze nawa nnyo owekitiibwa Rebecca Kadaga namusiima nnyo okulaba obulabi nti eyo palamenti yali eyina ne kye bayinza okugigattako nga yagikyusa nnyo ne bagizimba infrastructure development ne bagiteekako nga bipya ministry ya finance eyo gyolaba ku flo ey'omukaaga waliwo lifting gyoyingiramu nga yo teyimirira ku flo ya mukaaga kwokka era ne ku Uganda House lwaki kubanga Dr. Obote yali minister wa finance for security reasons nga lifuti eyiye eyina kuviiramu office ye wekola ki weri nakati bwe kiri egenda straight eyo bw'ogiyingira ekoma ku mukaaga tayimirira tayisukkawo kati naye yakiteekawo wadda 1960s lwaki nkugamba ebintu bino nti ebintu si byangu kukyusa naye ebintu bwe bajja babikyusa mubikola mutya sensitize musensitizinge abantu babitegeere nga bijja abantu babikanyeko nga bijja abantu babyeyagaliremu nga bizze era babitegeere batandike n'okubimiisinga nga bivuddewo kati problemu ya palamenti nti yalangirira omulundi gumu nti tugenda kutuula eno neeno kyokka jjukira ye palamenti ebadde mu bizibu nga bagivunaana okwonoona essente kakati awo bannabyabufuzi buli omu n'anoonya nze njogedde ki ekinaawulikika obulungi mu bantu jjukira bonna babadde bali mu bakuba ku social media kati nga buli muntu alina kwagala kulaga mbu abantu ba bulijjo kye banaayagala nange kyengenda okwogera nti kyendiko era kwe kulaba nga baayanguwa okugamba okwonona nsimbi naye ne beerabira nti ebintu bya palamenti bingi gwe byolabanga okwonoona essente nga si byakwonoona olaba parliamentary games ezo zezikuuma abantu nga
balamu tebalina pressure sukali biki kubanga mutandika okwetendeka okuviira ddala mu mwezi katugeze ogw'omusanvu mudduka buli kumakya musamba mukola ki Desemba ne mubeera mu finals ebyo ebintu ebiyamba corporate class okusigala nga balamu naye essaawa eno okubibuulira omuntu wa bulijjo ataalidde kyamisana nti bakuwadde miliyoni 38 odduke obeerawo ng'odduka tayagala kukitegeera ekibaleetera okweswaza kuba kakati ekyo kiringa nkoko kutandika kunnyonnyola biki bye yalidde Eriana ayagala ogiryako buli omu agyesega ogamba walidde naki neneki nowetanaludda wa n'olyaki kakati ababaka ba palamenti mutandise okunnyonnyola mulinga enkoko eri mu kunnyonnyola bye yalidde naye enkoko nazo ngezi olaba bwemala okubojja bweti erongoosa n'omumwa gwayo ku ttaka bweti negenda nga tebirabika naye mmwe ababaka ba palamenti temukyayina mizi temuli basajja bakulu muswaza temukyayina value abantu balabira ddala temusaanira kuweebwa yadde siringi 52 kyova olaba nti n'okuwulira obuwulizi nti baabasasudde omuntu ayomba n'akomayo muzeeyo ekitiibwa kya palamenti kyemuva mulaba nga baabayitanga ba honorable naye kakati balina bayita ba horrible not honorable have they reduced themselves to that? That is where they are heading kubanga tosobola kuŋŋamba horrible yes kifo kya honorable kati muli ba horrible abantu batandise okubayisaamu olugaayo mu ngeri ekiteetaagisa ate nga balaba musaanidde okubibayisaamu olwekyo muzeeyo ekitiibwa kyaffe kya palamenti mukizeeyo abamu abaliyo temusaanira naye obanga katonda yabayamba ne mulondebwa ababafaanana kuba baali bangi ne babalonda mukikuumire waawo bwe mulisiibula mulireka kikyaliwo baleke kusiibula nakyo kati ate olw'oluvuuvumu oluliwo lugamba nti bakoleyo palamenti ey'okubiri ng'ensi nga bwolaba Japan erina House of Representatives erina ne House of Councillors naye ffe wano tulina abantu abalondebwa okuva ku byalo ne bakola kansala LC2 simanyi LC3 LC4 LC5 bwe bakomaawo tewali gye balaga yeyandibadde palamenti eno nawabeerawo endala nawabeerawo seneti ey'obwongo ng'ekola ku nsonga enkulu deployment budget biki then bano nga bakola ki kati bano ne baba nga bateesa ku bintu ebigwa bitalazi n'ebiralalala ngera bw'obiyola babyogerako kacicca yenna kati olina omubaka gw'oyinza okubuuza n'ogamba owange waliwo olutalo olugenda okubalukawo wakati wa Congo ne Namibia naye gavumenti eyagala olukusa ekole deployment ku magye ekole peacekeeping force ababaka ab'oludda oluvuganya ebitundu nga 7 ku buli 10 kati bayinza n'okuvuma naye atwala sente omusolo tufunira wa kakati awo wonna tebamanyiiwo nabawulira wano mulikola nguudo Congo ne beerabira nti kati bw'oba ogenda okuwasa gwokola enguudo za mukyalawo gye mulaga kakati ffe eri tuli mu kuwasa Congo bo balina buli kintu mu ttaka naye tebamanyi kyakikozesa balina ke basima ke bayita lithium buli muntu alina essimu mwe kakopi ako ke kasinga obugagga mu nsi yonna naye Congo gye kali bakasima kakati abo nga tobakolera kuba okujjayo bibyo lwaki kujjayo bibyo kale kuzi kazero samtano biri chikomo sat kumunya 0 samtano biri chikomo sat 0 gera konafe Honorable Fred Mukazambido mulide kandabe muri banji ko wano naye nga nja kubayitamu mangu ku Radio 4 hello sebo Honorable yes sebo wala kuleta council oyo ali wano linnya maliga sekabembe ndene ewamu wakamunne Kabusu Moses ekyamuswa ne Honorable wekitibwa mu Namasaka babaka bannongo bakubye nnyo bana abo opposition lwaki esente ezo nawulidde namba ze boogera munaku nnyo bakaliika miliyoni emitwalo 6 nange muligo owanakyera nalinze ku tteko jukira bulungi Honorable gonsinga okumanya ebyobufuzi mu palamenti y'omunaana namba ebyaddayo miliyoni 2 eno yali bakanso gundi eno owe Kampala omwali bakanso Kabusu Moses palamenti y'omunaana mulimu ababaka abazzaayo ssente naye bw'ogamba eno miliyoni emu kuba mpulidde ogamba mbunno ekibaluma ssente
naye nze ndaba miliyoni emu n'emitwalo nkaaga ku babaka bano bakasibante Moses bajjayo ku bukadde bwali 29 palamenti oba yali ya mwenda awo ne bagiteka ne ku mmeeza ensi n'eziraba n'olwekyo ow'ekitiibwa kanso nze ndaba ng'ate ekubye babaka banno bano ab'opozisoni ono omwami eyagenda ne bamuwa miliyoni 38 gwe twawulidde omuntu akulira ekibiina ekya Nuupu kyonna nze nda simuliiko mutawaana kibanga nga ne maama wange oyo Anet Amongi ne bamulaba nga bamuwadde miliyoni 10. Okay, abale nnyo. Honorable nja kusaba ofuna headset ezo. Omukulu oyo ojja kukiza nze mba muddamu. Because mugana wange omuliga njagala nkuddemu badde yogedde ku Honorable Namboze nayogera ku Kasibano nga bazzaayo ssente obukadde 29. Katikiriza nkuddemu bwenti ono Kasibante Moses nali naye ku nsonga yemu bino byayogera kuliriza. Eyo kati kyemujjukire ennyo bana Uganda 2017 togikwatako. Eriye yasooka mu 2005 yali amendment bill ku term limit. Kati eno ya 2017 amendment bill ku age limit. Njagala kubabulira bunanfuusi. Mutegere nti abamu be muyita ba pastor si ba pastor. Naye bajegewaze eggwanga lino eribeera excited n'obuntu obutini. Twagenda mu meeting ababaka ba parliament 59 aba opposition 2017 mwalimu n'aba independent abalala bajjanga naye bwe twatandika okuteesa nga tugamba nti sente zino olwo president alagidde akawunti zaffe bazitaddeko miliyoni 29 29 million Uganda shillings Buli mubaka babaterako miliyoni 29 ziri ezasooka 5 mu bisanja biri parliament y'omunana parliament y'omwenda abamu njogera ezo parliament zonna bazibaddemu zonna tekuli ku item ya parliamentary commission sente ezo kwe ziri era ffe kyekyazitukwasanga ne tuzizaayo ne tugamba nti omubaka wa parliament alina kubanga ali facilitated by the parliamentary commission kati mpulira ebyennaku zino nti ate parliamentary commission ate baweetya sente n'abantu ne babuuka yalina okubawa kakati nze tosobola kugamba nti abaaliko ababaka babawadde emmotoka neŋŋenda nyino naye ate ne mujja ne munkwata ne mugaa tumutwale mu kkooti naye ensi esobola okubanga sinjega neega nti aha bamukwate Kasibante yaggyeyo essente ez'emmotoka ezaweeddwa ababaka ba parliament abaaliyo ate nga zaayisibwa ababaka bennyini abamukwata oyinza obbawagira naye kwegamba bwe bujjegewavu bwe tutuuseemu obutiisa nze waliwo byendaba naye ntya so bukadde 29 sente miliyoni 29 ku account 2017 temubuuza zivuddewa tugenda mu lukiiko olukiiko lwayitibwa Nakaawo COW Chief Opposition Whip Honorable Semujunganda ne tugenda mu parliament ababaka 5 mu lukiiko Bugundi yaffe body room ababaka 58 aba opposition naye twayingiranga bannaffe abamu batunyiga mugenda kuleeta lugezigezi ntuzaayo sente tetuzizaayo apparently abamu mbalaba ngenda kukubuulira otye mwe Kasibante muli olugezigezi wano ffe twajja kukola sente tubabuuza nti sente azituwa ziri ku budget ki zivuddewa parliamentary commission's budget ffe tuziyisa twateekako sente za consultation zino bagamba nti za kukonsalutinga bantu ate ziri ze batuwa buli mwezi za kukola zitya mujje wano olugezigezi tuleke basajiko nga wakusanga alaba na mujega sekikubo bwe bwalijja omubuuze gye mirundi 3 abaddeyo lwe yazaayo naye njagala kubuulira balala tutuuka mu meeting Kaawo COW ayanjula nti bannange abafunye sente bweziti ne bweziti muwanike emikono fena tuwanika abafunye 29 tewali atawanika mwenna nga twafuna ku account zazze nga tuga nti zavudde ku budget ki ku parliament ffe tuziyisa waliwo alina budget item nga sente ezo kwe ziva tewaliwo tewali ateri amanyi zavudde ne tuva mu meeting nga tukanyiza nti sente tugenda kuzizaayo
ababaka 58 abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Enkeera ne tuteeka press conference. Mulangirire nje twajje muli. Mu press conference twatuukamu ababaka 24. Kwata no 8. Abala 23 essimu tezaaliko. Waliwo ababaka babiri benjijukira by the way. Ani nani? Namayanja Florence ow'ekitiibwa meya wa Masaka. Tuba tugenda mu corridor eyingira mu boardroom mu tutuzza press conference. Ne musanga nti kiki nti to anti meeting y'eggulo. Jangu tuwategeti kanjije. Ngenda okutunda mabega nga afunye essimu agenda adduka. Ayogera ku ssimu. Ebyaddirira kukkirira nkuba ku ssimu ye nga tekyaliko. Ne tugenda mu meeting. Owokubiri. Honorable Namboze namukubira essimu 12. Essimu 10. Honorable Bet Namboze bati. Yes, nga tazikwata 13 nazikwata. Nanga ndi mu jaamu naye njija. Simu yali tajiwulira. Yes, yali tajiwulira. Ne ngamba chairman ndilindako tetuwera abantu nga tuti press conference tuli 8 tuli 9 abalala gwemba defunye we 10 agenze adusewo kozo najja nesente twatesa tujja nazo twali nazo mu press conference bwe tuvaawo tugende tuziti posting ku account ya Parliamentary Commission kubanga ziliye zasooka twafuna amawulire nga bazirya twazibawa mu cash katwagala tuziteeke ku account ya Parliamentary Commission. Omuntu wazijjayo aba account y'ong officer ateekwa okuza accountingira. Tuzizaayo. Nfuna message nti ndi mu jam naye nteeraako gondi ku lukalala sentence nfunye wane mukono wenziteeka. Era nga tuwandiika. Amawulire galina ababaka ba Parliament 16 abazaayo sente ezo. Effectively okutegeera nti owe 16 teyaliko kuba naffe tetulina kye twamanyi. Tutegeerera mu kooti y'Embaale. Nga kiraka wa Parliament bamubuuza yogera abazaayo sente nga Honorable Namboze taliiko. Nga kataliiko. Yes. Naye nyine ne bamuteeka mu kaguli ne bamugamba nti sente waziteeka tuwe payslip. Eraga abantu tebasoma judgment ya kakulu ey'omusango gwe twaloopa oguloopa okukyusa mu kawaayiro ka ssemateeka aka age limit. Namboze was convicted but not sentenced. Acha yakola soma judgment eyo nga mulimu nti omubaka Namboze mulimba nga jjenje. That is a conviction. Eri mu ruling ya judgment ya Supreme Court, Constitutional Court judge. Yalimba nti yawaayo sente naye yenyini yalemerera okudifendinga nti sente yazizaayo nga talina siripu ya banka nga tamanyi na banka mwe yagitwala biri mu judgment ya kakulu. Obikwasaganya otya n'enguzi? Kyenjagala okugamba nti abo mpulira olwaleero nti kakati tulwanyisa enguzi. Oyo mukuyambyeko ne muddamu ayogera bino ye class monitor ayogera ku madam teacher agambye atuwadde ensala ya court. Byebyo ndoza mugana wange owulidde abadaga nti gundi yazaayo sente 29 ebyo tabiwakanyanga. Bale mu politics. Parliament bw'enaagenda bw'egenda eggulu ebintu bikyuka. Oba mukyala Kadaga bwe yagitambuza byakyuka. Akati nange mubuuza nti bwesigala bikyuka. Mukampala bwe badde etuula ebbanga lyonna bikyuka byakyuka. So ekintu ky'okukyuka tekiri kuwa weetudde. Okay. Tuddeyo ku mulimu gwa Parliament gweyina okukola tubabuuze oba bagukola. Si nsonga oba bagukoledde eggulu oba bagukoledde wa, eyo si ye yali badde ensonga. Era abantu bonna abagifuula ensonga bo bennyini kwegamba bakola nsobi okugifuula ensonga kuba si kyensi nsonga. Abantu okubawa ensako ne wano wennyini nga weetudde babawa. Nze kye nandirowooza kye bandibaze nti kakati olwaleero wano bwe baba bamuwa mileage ow'ezzombo ye bamuwa mileage kuba ava wala
kakati bwe tudde eggulu okulinaana yokko balina bwe bakibaze kakati oba tewabaddewo calculation eyo nze ndowooza nti kyewanditunuulidde naye wano tuba tumisinze point. Parliament is not a business entity nti ojja gibuuza amagoba geeyina okukuwa in money terms. Parliament togisuubira nti bweba yakozeseza sente bweziti katufunye mmeka si ye bagibanja fe tugibanja biki byeyina okukola mu mirimu gya Parliament gyekola. Kakati omulimu gw'okulabisa si gwa mukulembeze manyize mbawulira mwogera nnyo ekintu ekyo tulabise ogwo mulimu gwa fourth estate okulabisa mawulire gwaba mawulire era omukulembeze osobola okukikola naye si gwe gwina okuba omulimu gw'omukulu kulabisa okulabisa si gugwo kati oba olemereddwa just so n'olwekyo njagala okubategeeza nti waliwo omulimu ogulina okukolebwa omukulembeze gw'obeera walonda era nga wootegerera nti yagukoze ng'oluguudo lwe bassa mu mbalirira y'eggwanga bagenda okusoma endala nga balukoze oba nga waliwo ebyuma ku nguudo ebiraga nti bali mu ddukola naye kasita owulira era nalabyeyo n'omubaka akaayana nti oluguudo lwabwe buli mbalirira baluteekamu kakati kitegeeza olwo atandise okukola naye atandise kukolera waabwe nga batuddeyo ayogera bamuwulirireyo ekitambuza ebintu nga bino kubiraba sensitization benchmarking kati muba mwagala abantu bennyini babeere nga bafiiringa Parliament kyeki Parliament kyeki gwokimanyi nti abantu balondebwa naye nga ate akalulu bakasaba mu lulimi lwabwe eyo gye bakasaba omukyoli akasaba mu lukyoli n'alwogera n'ebisoko byonna naye n'atuuka e Kampala eno nga boogera luzungu mu Parliament official language luzungu nga talumanyi n'asirika emyaka egi 5 tulina ababaka abasirika emyaka 5 naye nga buli muntu amumanyi erinnya kubabeera ku radio na TV gye bamumanyidde naye tewala alina kiripu mbw ayogererayo eri gye bamutuma kati eno tukutumye oyogere ogenda okola ate obuulira ffe ku radio obuulira ffe mu kyokututeeseza kati n'ababaka baafukanga presidential advisor ba gavumenti eno kuba babeera ate ku radio ng'ate baadvisinga bantu kuba president atawuliriza bakenza bakalondebwa oyo nno ye kale kuba yajja kukola ebintu bye yabadde ayimba Dr. Tuwumbe mbakadekade n'olwekyo okulabisa si mulimu gwa mukulembeze ogwo mulimu gwa mawulire era bagiyita fourth estate omukulembeze omulimu gwe kukulembera kutereeza mbeera z'abantu ekyokubiri okusigala wano n'okugenda si bye bikyusa naye kyokola nga memba wa Parliament mu Parliament kyekikyusa embeera y'abantu si nsonga oba okikoledde wano oba ggulu n'ebyo nabyo eyo debate mugibuulira abantu bagitegeere. Ekyokusatu wateekeddwa okubaawo kati obukulembeze obulagibwa leadership ku ludda oluvuganya enteeseganya zibeerewo kati tuswala nnyo tususse okuswala nga ffe nnyini ffe twogera ebikyamu bye twekoledde ate gavumenti eno tugiwadde obuwanguzi so nga ate tumanyi bulungi nti akalulu tekabeeramu mazima na bwenkanyi kati tugenda kuswala nga bataddewo akalulu atekewo n'amazima kubanga ajja kulaba nga talina ngeri yenna gy'aluuzinga abireke nga bwe birina okuba so n'olwekyo nze ndowooza nti bannayuganda tuddeyo ate ababaka ba Parliament muddeyo mwetekeemu ekitiibwa mubeere nga abantu tebabatunuulira nga abazze okusaba esente okubabalira kati abo babawadde mmeka kati kitegeeza nti tebalaba mulimu gwammwe mutandike okulaga omulimu gwammwe abantu tebajja kubabuuza kye mwalidde. Tugenda komanda ze Adam Kongo Honorable Dr. Fred Mukasambidde